Kale limulamu bulungi omukutu ogwa Daily City Hope tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisembayo eky'olunaku olwaleero mwe bali kubanga ate mutugoberera ensonga y'ebbaluwa eyavudde mu ofiisi ya Ssaabawolereza wa gavumenti ayerese obuzibu era kitundu ekisooka twakulaze omusumba Robert Kayanja Miracle Center Cathedral ng'ajanjula eri ekkanisa enduulu neevuga kubanga yabadde ewera oba eyimiriza mbagirawo okubanga ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku kuwandiisa companies okubanga ate bikanda kanisa okwewandiisa wansi wa NGO Act. Kakati tebamulinze nga bulijjo bamutandikiddewo bawalampiddewo kalowooza tulazeewa tugenze Makerere Kikoni wano ku ttaka ettukuvu ttaka ettukuvu Kanani waayo yawulidde ebyavudde eri n'abakirawo omuzindaalo yagusabye supiidi ekirungi abasumba ba Uganda balina media zaabwe kyo kituufu tebalinga balanto jasoka genda tosasule ya time ku radio bawa yabakiddewo era we yabasse n'agamba bannaaye bannakigwanyize ne basse kigwanyizi ye kikikyo munoonya ati baga okutegeerera ffenna bakibaga abantu obulokole butambulira kumu bugenda tukomiza wano bakibwetere kaza zino okubanga zimanyikibwa gavumenti ezirondoole na alese example katolabo obukatoliki omanyi obusiramu bwe bwasooka mu Uganda ale ebintu bayogere nane obuzibu bwalawo obusiramu bwe bwasooka mu Uganda ninawo bwewandiisa nga ki NGO ate obusiramu ne house of prayer fenna twenkana ate olwa n'obukatoliki nabwo bwe butyo oba ayagala tubenga abasiramu bye bakola oba bakatoliki kale katumukuwe Aloysius Bujingo omwote buliro nzima ennyonzima nzima shimanyi njagala nnyo nyangoma njagala nnyo leka mumukuwe ng'atakula omukulu mu mutwe ate sobola okuba ng'ate tukomawo ekyo nga kikyali awo waliwo ebbaluwa eyavudde wa Attorney General era n'abamawulire bagiwandiiseeko ng'egamba nti waliwo abaamutuukirira ne bagamba obulokole tebwagala kwewandiisa nga kampani ate era tebwagala kwewandiisa nga NGO kyokka nga ne Uganda Muslim Supreme Council yeewandiisa mu kampani emyaka obusiraamu gye bumaze mu Uganda nga bwe bwasooka obukristaayo mu Uganda buli mu URSB is a company limited by guarantee house of prayer ne Uganda Muslim Supreme Council zenkana amaanyi mu kwewandiisa ly'eddembe ly'okusinza lye tulina mu Uganda naye ate ebbaluwa eyayise ensonga lwaki twagala twogere tuwabule mu mutima mulungi ebbaluwa eyayise ku mpapula z'amawulire eraga nti kaakati mu kaseera kano waliwo abaasobola okumatiza Attorney General n'agenda amatiza owekitiibwa President kati mu kaseera kano ak'obululu Attorney General bw'amatiza President n'amugamba aweeba n'amagezi abaregistaringa ekkanisa aba NGO n'abaregistra of companies bagire nga balekedde awo okuwandiika amakanisa until further notice ekyo kya bulabe nnyo era twagala kuwabula gavumenti titosobola kuggalawo zaaliro ng'ate abantu bali mbuto tosobola kuggalawo zaaliro ng'ate abantu bali mbuto kya bulabe nnyo amakanisa okutandikibwa nga tegalina we gawandiikibwa naye ng'okuwandiikibwa nga kampani oba okuwandiikibwa nga NGO si kibi n'akatono nze nga bwe ntegeera ne bannanga abategeera nga nze tutegeera ng'ekkanisa si kitongole kya gavumenti nkiddemu nze nga bwe ntegeera ne bannanga abategeera nga nze
tutegeeranga ekkanisa si kitongole kya gavumenti. Ekkanisa mulimo gwa Katonda. Omulimo gwa Katonda guno bwe muba munaagutambuza muteeka ogwanjulira gavumenti, so si bantu buntu. Bwe muba mugwanjulira gavumenti mu nteekateeka eziriwo, it is either a private company, because it's not a public office. It's either a private company, nti egenda erijasiteringibwe nga private company. It's either an NGO, kubanga ekigambo kino NGO abalokole bakibasomesa ne bakibasomesa bubi, abalina ebigendererwa byabwe ebirala ne bakirabanga sitaani awedde emirimu. Naye ekigambo ekyo kyangu nnyo. Akagambo akasooka ka N kategeeza nani, ako wakati ka G kategeeza government, akasembayo ka O kategeeza organization. Bw'obigatta awamu nani government organization. Are we government organizations? The answer is no. Why can't we submit under the Non-Government Organizations Act to register so that we are monitored and we can give accountability? Lwaki abantu bakyawa NGO? Lwaki bakyawa okuregisteringa nga company nga n'obukatuliki obumadde wano okumala ebbanga, n'obwangerikani obumadde wano okumala ebbanga, n'obusiraamu obadde wano okumala ebbanga, buregisteringa nga company? So twafuna bannakigwanyizi, Katonda nga agenda akola omulimu ng'abantu balokoka. Kati bo bwe bawulira nti tuli 14.7% according to the previous census, nga bagamba naye abo abantu abo 14.7% omuntu abafunamu atya ssente, nga bafuuka abakulu baffe, nga bagenda e Bulaaya nga balya, nga bagenda mu Amerika nga balya, ez'e Bulaaya ne mu Amerika tezibamaze. Kati baagala kutegeeza gavumenti nti 2 3 4 they own the 14.7%. Era y'ensonga lwaki mu kaseera kano basobodde okumatiza Attorney General tulekeraawo okuwandiikibwa. Kati bo balaga nti be batuvunaanyizibwako kibalo, bali mu kibalo. Muzeeyi ng'agenda kunoonya bulu mu kaseera bwe kati sente ezinaagenda mu balokole eri abeefuula abakulu b'abalokole, beefuula abakulu b'abasumba bonna. So bamulaga nga tobawandiika wano, nga tobawandiika na bano na wano, ffe tubalina eno. Kati nga tubalina eno muzeeyi tukutegeeza ekintu kyabwe, kubanga nabo baagala ekintu. Bali bubi, beetaaga okuzimba amakanisa, beetaaga okuddaabiriza, n'abamu bambi abasumba abaana baabwe tibasoma. So bano batuukayo 2 3 4 mbu bakime ekyabalokole bonna. Muzeeyi tukulabula, tewali n'omu atuyinako buyinza. Omukulu wa House of Prayer Ministries International kateekako kananirani wagenda okuba ekkanisa ekyasiza obunene mu nsi yonna okwetolola Africa oba Uganda. Byanyana anyo bamuwangazi katubasabire mu abali beera abalamu. Manya omutabanya ayinza ogizimba. Kakati nze kyemmanyi basomba ba Uganda, omusumba ene walikola ekirungi, bali balina obukuku bwabwe, ate muwagire mwongera obuyinja. Nino kikuba naawe nange bandabeko, balina okundabako, nina okukikomera wadde kituufu, nina okulaga nti kifu. Naye nga nziramu kasenge ngamba yes kituufu. Nzikiriza musajja yakoze sisemba nakyo. Kyekizibu ekiri mu basumba be Uganda, competition ereese obuzibu. Yagala mbeere nga nze ali ku piiki, nze ndiko. Basula tebanoonya Katonda ayogere nabo, basula banoonya ke bayinza okukolayo. Bannayuganda babe nga bali mu matu gaabwe. Mpulira bagenda wa His Excellency muliramu biseera bya campaign wamma kati bakikola wano kubala kankwe saazo no buli president ky'omugamba akikiriza kyokola saazo no era wabanga mukama tamuyambye aleta kali Muganda ntokola era
Saawa zino saawa mbi nnyo n'ekifuka tolina kukkiriza buganzi. Saawa eno yakukola buganzi ne mugamba akkiriza bukkiriza. Saawa zino beemupyo basanga bagwerako n'abantu mmere waka. N'omugamba kidomola kikyo omugo batulaga nga ayoleza ku bantu engoye. Kirira ku luzzi ondeetera amazzi agamba tulina okukola physical. Kakati agera agamba naye akalulu naye January tolona January nga meka balangirire nti gundi mu constituency y'egundi onale gundi yayiseemu awe simu we kumokubeerako ate akwagaza ki twakuwadde gwe wali ddala naawe yanyambukidde ku bwa wakyusa simu enamba ezo zijja kuddako 231 kata weeriddako ng'akugamba atya banaye anti nga bulijjo nze wammwe nkomyewo nze owe wammwe oli kati njagala mbasakire ku luno disabeera waawo nze tusaako kunsirwaza kwenkanaawe alina okukumatiza mu mwaka mulamba myaka 5 ebintu bingi ebitukubakomyewo bukomi alina abakakasa awo agenze mu banka bamuwadde obwebiribiri bupya sokakakumansa musoke mufune ekyokulya nze owammwe omwana wammwe ekyebbiri munzize eyo mu myaka 5 pulira newaba kuwadde 5,000 mu myaka 5 abakubye nnyo tubala omanyi kati saa zino politics tekyali kukolera bantu eno bizinensi nteekamu mmeka nfuna mmeka batunda bafuna looni kuba kampeni wezigwa olwesha zikuba abantu ne bawunga banka awo ziba zeetala sika nyumba ndaba banka zikola nnyo mu ebigundi genda okulaba banka property zino bamanerenda bakola abana abali organized by the government bakola n'obweyagala akawumbi akakuwa amanyi gundi zibawa sente ebiina bya ate tezimala ngira gwe ekibira kiyinza okuwayo miliyoni nga 3 gajja kunkolera go 3 nga ne posters zoyagala tezisa miliyoni 3 kwekwenepa ku kironi bakampeyina abawujja abo basudi bawujja bayinza okugamba buli wonna we tuyise bayimba linnya lyo amazima ne ku police station oyinza okugamba ofunyeyo 0 newebuuza ejenti wange naye teyanonze omusina wako kwegamba yadde andowoozaako lwalo gwe banyumiza simanyi oba yadise baano baani yesimbawo walondera ye mukyala we n'abaana yafuna waaka naye nga bonna famire yalonda nereebo egane famire teyamuwa abebageno olaba okwonona budde nga kwonona time ate abantu abamu bakyawa amazima ekyo kituufu n'omugambo w'oluganda nkubulire awo toyita bintu byesonyiwe agamba eno kyansi sigireka katonda ayinza okugirira abo abantu n'abasiba amaaso ne batiikika nga nze abetinga abamusobola bamukole bagiyita batya the dirty game kituufu very dirty dirtiest politics kuzanyira abantu ku bwongo that's all politics mwogera amazima gwe olifuga sijafuga abantu babuja amazima tebagenda kuwa olina obbakyanga jawo bakayenze munonde ku bwa kansala n'oluguudo ndulimi kansala kansala alimu oluguudo amazima naye mupitokezi bali maluguudo gavumenti yokka n'oba olina ssente gavumenti esokugamba oluguudo tolina lulimu alukwatako nalabye omukulu yagenze ekayunga oluguudo lw'ekitimbwa galilaya mu myaka 2 balutongoza batadeko bakola nsi bitwakutangambira byonna byetiya mukulu yagenzeeyo naye nga katabe kayunga kabatikinga ebbaasi yokka ate kakati ekyo olina kayunga paka ku mwalo ogwegundi eri kawongo carpet
kakati bagenda kwenda ku Kagundi black carpet obadde ovugire dakiika 4 15 lunagira campaign zo buli kimu zikikola n'ebyagaana bisoboka basobola n'oleeta emiti ne bagisimba bagiteekawo ne gimala emyaka 10 nga giri awo tegiranga kuwaya. So mu biseera bino bingi kakati abantu bagambye naye lwaki ebifaananyi akaseera mu bindu lino tuyagala otegeerera abantu bonna kwegamba okwatetegeera yaabwe ne mulimba pulezidenti mubaze ssente bamugeraga pulezidenti abakati abalokole bonna fe ababategeerera enaalabula omukulu Pastor Bugingo tugeza atokeza ne bakumbya ddala ekinusu tobawaako yadde abo baagala kutuferera baagala kutunywako mata baagala tukozesa pulira bakulowoozese nti bakontrolinga abalokole bonna mu ggwanga lyonna ebananzeki mu kaseera za campaign basumba babonaabona nnyo mamanze nga babatambuza bajuza foomu juza his excellency kanisa agenda ziwa zino ne babaleeta ne babasiibyawo ate campaign ewedde yali scientific babaddangako projector nga bulinga balaba nasale nakwata kakuteregarebuka bakatonda gabirira abazaana bo amazima ng'ekibaleesaawo sente oli n'alaga excellence namba gy'alina bataddeko emikono nze mugera Jamiru Still Hope Ministry nze gundi ezo zonna kati y'omukulu alaba gundi mannya na buweereza sente zaata kati mulina sayininga bamala sayininga yaba sayininga zabaddanga mulaba ate kati abagazaje baaviramu awo bino ebintu bya Yesu akati ndowooza bayinza okuddamu omulaba kati bino ebiseera esaazo naye kati abalokole balina ebiwayi Faith Movement of Uganda simanyi ffe katugezeeko Faith byagaana wakanyi Faith waliwo nebyagaana yalize kati abasumba balabye mu campaign muganda wange kyebabakola babayoza bugeza nkugambye madaala balinyirako bali abasumba bazanyira ku mitwe bali abatuuka eri bazo nomuwakawumi najana excellence yagambye ensonga zaffe azikolako naye atuwaddeyo ka transport tusobole okuddayo n'akanaatuzza n'abaayo ogumugumu omutwalo sikadde ozaagaza ki ennyingi nyinawereka Yesu yagabanga sente bino ebintu bya mwoyo tukolerera bwakabaka kulaba bwakabaka mwoyo abasumba mu biseera bino ng'enjogera ennaku kuno wegamba mwebeereremu kituufu byakwebereramu abapolitician ne bajja ne mubawa akatutu ne bazanyira okoza wadisatu boogera n'ekigambo ne kikulema okuwulira babuliramu n'enjiri ebabawa ugambe bali bayaayi politics bajja n'ebyawandiika nga babitegese waliwo n'omusiraamu ng'ajje mu church tayogerako na Qur'ani ajjayo byawandiikibwa tewabalaba Yesu yeebazibwe nga ate musiraamu nyamba bannaye alina okwebazibwa kuba yo password neebaza Mukama banenze mundabira nokwera musiraamu naye negoma n'okulokoka nze era bannaayi nengezera nempitamu era Mukama yaŋŋambye ndokoke nga mpiseemu ati kasampitamu wenti wendokokera ekisa kijja kweyongera era abalokole sijja beerabira era nina batusizayo ebiteeso ebyammwe bano babakyankalanya nga musaba ekiro bali mubawoganira ebyo birina okukoma abantu tulina okuba n'eddembe ly'okusinza nina otuusa ekiteeso ng'emyaka 5 gigenda kuggwako nga tomulabeko na ku kamera mbw ateesa tebasobola abajesi batuferera eno nga ne bamu omuzira agenda kukankana atuweza bamanyi n'oluzungu omuyamba tamanyi luzungu bemupibe ennaku zino tomanyi luzungu yeyawereka ate tobawewula nnyo nze nina we nali sigenda mwogera nina we nali bulira nga MP oyo
alikola interview ni TV emu Uganda pulira nali ali hotel nali munda tebakwatawo video ngaona lebo aya tutandike tusoke ya Lusoga naluka butinda yaluka ensonga bana oyidi jakola kiro manyi oyidinda sanalaze yafaafaako enfuufu ndi kubona ekibuga kino kubonera ilala nga kiri ku mutindo ino ansi yona oyo Musoga amuka Katonda lebe ey'Olusoga ewedde tuddamu ya Lusubu pulira yakana okimanyi wano waliwo kerere nnyingi atoza bagikola tebakola ya Luzungu yagana nga batandika wati nawe tudeyeri wanokerere Mukama Katonda lokuta banedda focusinga vera focused choko very what you do natandika yagana bagezako emirundi nga 15 Oluzungu ne Luganda nga bagayita vya dakikazi 5 zokka yagana akalo yagana kwogera ki ate yali wa kibiina sijja kyogera sina kandeka owaye nenfulumako nange olabe MP kyokka tiwalina kelere I get obstructed ako yali akamanyi yali akategeera I get obstructed ebeyi eri waka ng'Oluzungu gye yalulese tutwalayo amazima nga neokolota talirabikako ku fulo nga talijja mwamu wakulya sibula abantu baku kampeyini z'abantu nazesonyiye dda wagwa abadde kale mbadde balabi balungi nnyo okuva gye twatandikidde ne gye tukomekereza Mukama abampere nnyo omukisa bakuwa omuti gwa sabbuuni ogwo gumu yate muti kitole kyolu kya 10 mu mwaka gumu muti ogubadde ogw'50 ne gudda ku 7 katutwetolemu katono tujja kuba nga ate tukomawo olunaku olwekya ne golowooza otya kweza ensonga kyebakoze kyebasabye kyabadde kituufu oba nedda bagambye naye lwaki pulezidenti yatusalirawo ku nsonga ez'omwoyo lwaki ye buli kimu ye anti yeka tonaba aka video bamugambye Katonda wa Uganda president engera gwobeerawo tukomewo nze muleke mukanoonye ku TikTok njakalaba tusikale olunaku olw'enkya shalom nzikiriza nsooka okuvunama ku ttaka kuba gwe Katonda wa Uganda